واختص به أمتنا من بين الأنام وجعله عيد الأسبوع لأهل الإسلام. قال سبحانه من قائل: ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فاتقوا الله أيها الأحباب، واعلموا أن الله قد اختصكم بيوم عظيم وموسم كريم يتكرر عليكم كل أسبوع قد ضلت عنه الأمم قبلكم وهداكم الله له. Abampuliriza ab'ebitiibwa, abakkiriza abasembedde wano, ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwa ekyengera ky'obusiraamu n'abeera nga atuluŋŋamya, n'abeera nga atusindikira mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okutubuulira obulungi n'okutunnyonnyola ebirungi ebiri mu kyengera kino eky'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuwa. Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwa olunaku lw'ejjuma n'alufuula kabaka w'ennaku oba olunaku olusinga ogulumizibwa mu nnaku zonna ezibeerawo mu wiiki oba ennaku za wiiki zonna. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga agitufuulira idi yaffe eya buli wiiki. Abasiraamu olunaku lwe balina okubeera nti nno bajaganyizaamu mu wiiki buli olubeera nga lutuuse, ate babeere nga bajjukira okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'atulagira okubeera nti nno tugulumiza ebifo n'ebiseera n'ennaku Allah subhanahu wa ta'ala bye yalagira okubeera nti nno bigulumizibwa. N'agamba nti waman yu'azzim sha'aira Allahi fa innahu min taqwa alqulub. Omuntu yenna agulumiza ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byagulumiza oba bye yalagira okugulumiza, fa innahu min taqwa alqulub, ako kabeera akabonero akalaga nti omutima gw'omuntu oyo gutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nkakasa nti tewali kyesinzibwa mu biri okuggyako Allah, nti era ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muddu era mbaka we eyatugira n'ekyengera kino eky'obusiraamu kye twenyuminkirizaamu. Abaddu ba Allah abalungi abasembedde wano, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nti nno mwenyuminkiriza n'ebyengera ebirungi Allah bye yabawanga abasiraamu ate mubeere nga mubifaako. Allah subhanahu wa ta'ala yabawa olunaku luno olw'ejjuma n'alufuula olw'enjawulo mu nnaku endala zonna. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga alutufuulira idi eya wiiki ate nga bambi ebibiina bingi ebyatusookawo, ne Allah subhanahu wa ta'ala byandibadde engeri gye byatusooka nti byanditusoose okufuna obulungi bw'olunaku luno, ne Allah subhanahu wa ta'ala yabuterekera ffe abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abampuliriza ab'ebitiibwa abasembedde wano, olunaku lwa leero nga bwe tukimanyi lunaku lukulu mu ggwanga, nga ku sayidi y'abannaffe ab'enzikiriza endala baluyita lunaku olw'abajulizi, era bavudde bule n'ebweya, bafuddeyo batambudde eŋŋendo, batindiza eŋŋendo nga bajja okugulumiza ekintu ekitaliiko bujulizi, si mu kitabo kya Allah oba ekitabo ekikkiririzaamu oba mu kuyigiriza kw'abannabbi. Naye olaba nga bafaayo. Kye twagala mu ekyo si kye tugenda okwogerako kubanga tekitukwatako, twogere ku kitukwatako, nti wabeera nga abantu bavudde gye bava ne bafaayo ne batambula ne batindiga eŋŋendo mu bulumi obw'ekitalo, naye ng'ekintu kye bagendako kyekyo. Mu abasiraamu bwe mubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa olunaku luno olw'ejjuma nga ye idi yammwe eya buli wiiki, kubanga abasiraamu tukimanyi nti idi tulina 3 zokka. Tulina idi eno eya buli wiiki nga nayo olunaku lw'ejjuma,
ne tubeera ne Eid al-Fitri, ne tubeera ne Eid al-Adha. Ze nnaku esatu zokka ze tuteekeddwa okubeera nti nno tugulumiza. Naye lwaki ffe abasiraamu tutuuse mu kugayaalirira ebintu ebitukwatako ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti kiraga mutima kutya Allah omuntu lw'obeera ng'ogulumiza ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byagulumiza oba byalagira okubeera nti nno bigulumizibwa. Naye olunaku luno olw'ejjuma Allah subhanahu wa ta'ala lwe yasukkulumya ku nnaku endala n'abeera nti nno mu nnaku za wiiki zonna tewali lulwenkana, Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yakituwa ng'olunaku lwe tulina okutukuŋŋaana mu wiiki tusisinkaneko tutunuliganeko mu byenyi obuze nti munnange ali atya, w'obadde otya, oli otya, obulidde omuntu obeere ng'omanya embeera za munno n'ebimufaako. Ate nga si kyekyo kyokka, mulimu ebyama bingi ebyekusifu nga bwe tugenda okubyogerako mu kutuba yaffe ey'olwaleero. Kutuba yaffe ey'olwaleero tugenda kwogera ku nsonga 3. Tugenda kwogera ku nkizo olunaku lw'ejjuma gye lulina ku nnaku endala. Tumale twogere ku bulungi bw'esswala ya jjuma nga yo kikyenfunamu nga nsadde esswala ya jjuma kifaanana n'esswala endala oba emirimu emirala. N'ekyokusatu tujja kubeera nti nno twogera ku nsobi abantu ze bakola ku lunaku lw'ejjuma naye ng'abamu bambi bazikola lwa butamanya. Omuntu akimanye olunaku lw'ejjuma biki bye nteekeddwa okukola era kiki kyenfiirwa singa mbeera nga sikoze kino oba kiri. Abange